Nkudusizza waliwo ebibuuzo ebintu wagala tuddemu mpola mpola. Munnaffe yabuuza ekibuuzo baali bamuyita Kirya Silverton. Kirya Silverstone w'emulago yagamba nti no, what was the great work employed by John Wycliffe oba Wycliffe and William Tyndale mu Roma. Okay, ekibuuzo ekyo sometimes mbasa akuddamu ebibuuzo bya ddiini, but ekiba nga kiri geno nomala mu masomero babisomesa nte okuba nga mbiddamuko mumanye ensonga lwaki. But kisooka tujja kuba tutunye maybe tunye gundi omusajja amayiddwa nga John Wycliffe. Abamu bamuyita John Wycliffe oba John Wycliffe naye nga y'omu. Bubanga ogambe John Wycliffe yekwasaganya oba alina akakwate ku ddiini, alina akakwate ku Catholic Church gwe tuba twogerako oyo. Kakati nno munaffe atuuliriza John Wycliffe ono gwe twogerako musajja yali musajja Mungereza. Ever much nti alina kiyakola kinene nnyo ekyakyusa Rome, but yali musajja Mungereza, scholar, philosopher, bamuyitanga omusajja yasoma theology, yali nenga kisinga okuba kimwogerwako ennyo ekimanyiddwa ennyo nti omu ku abo betuyita ba biblical translator abakyusa Bayibuli mu nnimi oba mu nnimi nga Oluzungu, ekisinga okuba nga kimwogerwako nnyo nga bw'okiwulira kuba baga yali reformer, yali priest, priest of course yali munnaddiini, ate yali professor mu seminary emu wali mu University of Oxford mu ggwanga erya Bungereza. Kakati nno biki ebikwata ku musajja ono amayiddwa nga John Wycliffe? Munnaffe atuuliriza ali ku Impact FM Radio Lwasa Mayinja. Okay, ekisooka okubanga omutegeera tulina okuba tuddeko mu buto bwe n'otegeera nti nno ebyaddala yali musajja kyono, ensi gwekaaba nega nno okay yakola ebyafaayo, ensi ngamba ensi eri religious eri spiritual, ensi ey'omwoyo gwetegeera obulungi ennyo ddala. Ekisooka omusajja ono yafuuka ensonga mu ggwanga erya Bungereza wamu ne mu nsi yonna, era n'emirimu gy'akoze okuba gifuuka kati ensonga. Yali musajja nga omulaba nti nno omwana yenna omulala eyazaalibwa mu ggwanga erya Bungereza mu kitundu ekimanyiddwa nga oba ku kyalo ekimanyiddwa nga Hipswell okuliraana ekitundu ekimanyiddwa nga Richmond mu North Riding eya Yorkshire mu ggwanga erya Bungereza mu myaka gya 1320. Kigamba nti nno famire ye yalina ettaka ddene mu kitundu kya Yorkshire awo kwe baatuulanga, ekitegeeza baalinangawoko, teyali musajja mwavu. Kakati n'olw'ensonga eyo n'amasomero ge yatwalibwamu munnaffe era baalinako gali masomero gennyini. Kati nno omusajja wattu oba omwana ng'akyali mwana muto, of course twogera ku musajja kati omwana omuto mu biseera ebyo amayiddwa nga Wycliffe. Wycliffe munnange mu kusoma kwe atandika okusoma emisomo gye mpola mpola ku kyalo kwe yali kwennyini okwo, then avaako yesanga nga munnaffe awereddwa ekifo mu Oxford okuba nti asomere mu mwaka gwa 345 eyo gye yali. Kati okusinziira munnaffe ku Archbishop owa Canterbury mu biseera ebyo wali anika kitabo kye ekimanyiddwa nga On the Cause of God Against the Pelagians. Ekitabo kye wali nga kiwandiika bayogera nnyo ku bintu ebyaliwo mu biseera ebyo, mu biseera bya Bungereza. Naye ng'ekimu ku ebyaliwo mu biseera bya Bungereza oba ekyakwata ku muvubuka ono, ebiseera nga afuuse omuvubuka ageze ku university okuba nti asoma, Wycliffe yakuba nti nkwanguyizaamuko katonotono. Bwe yagenda okuba nti asoma, ebimu ku ebyamukwatako ennyo bwe bulwadde obwatuuka mu ggwanga erya Bungereza omanyiddwa nga Black Death. Black Death ono yali ali mu kusoma nga ali ku university, ali ku Oxford ali mu kusoma. Obulwadde emyaka gya 1908 obulwadde bwe kigamba nti obwatuuka mu ggwanga erya Bungereza, era ng'ebiseera ebyo omanyiddwa nga Black Death oyinza obugaganya ku COVID-19 si mu Uganda nedda, wabula nga maybe ekyali mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Italy. Abantu abangi baafa nga bw'okiwulira, era bagamba nti nno eno plague oba buno obulwadde obwatuuka obwajja mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Bungereza oba ne Europe oba Bulaaya, kigambibwa nti bwatuukayo mu mwaka gwali gwa 1347 mwezi gwali gwa 10. So mu kiseera ekyennyini kigamba nti nno obulwadde buno bwajjira ku maato 12 agaali ku nnyanja emanyiddwa nga Black Sea, erigamba nti nno gaali gadookinze oba gaatuukira ku port oba ku mwalo gumanyiddwa nga ogwa Sicily mu kitundu ekimanyiddwa nga Messina. Abantu kigamba nti nno baatuukayo okulaba amaato gano gaali gatuuse, bagenda okusangawo to their surprise ebyaddala nga ekiri ku maato nga basinga obungi bonna bali bafudde. Bagenda okulaba emirambo gy'abantu abafudde nga buli omu
alina ebizimba akubiddwa ebintuntu ebya black kyekibagandi bagano baguyita simanya black death ekiringa bwekiteke nga bakubiddwa ebintu bya black nga bavaamu kibayita biboyozi ebyo ku mibiri gyabwe ebizimbe ebinene nga bivaamu ayayaya nga bavunze emibiri abali bafudde munafa atuuliriza akati no bano abantu batyanya ne bagaa ki ekyakituuse wano era amaato ago bagayitanga death ships amaato ge bagamba nti nno amaato gaali gakufa kwenyinyini kuli munnange ekirwadde kino muyite nga covid w'ebiseera ebyo ekirwadde ekyo kyabakuba ebigenge biki byonna ebyabakuba abantu bano ebyaliko byamala kyatwaye ddala emyaka 5 era obadde buno obwakazi bwako erya obulwadde mbu obuddugavu bannaye obulwadde obuddugavu buyite black death munnange bwatta abantu abasukka mu miliyoni 20 okwetoolola Bulaaya yonna era ekitundu nga kimu kyakusatu eky'abantu aba Bulaaya bonna baafa olwa bulwadde buno engeri bali busigibwamu of course bagamba abamu baga nti bwava mu Asia ne bujja mpola nti ababutambuzanga ebyambo bino oba amaato gano agali gatambula gasaabaza ebyamaguzi wamu n'abantu okusinziira ku bannaffe abakibuuza ekyo naye nga of course bagamba nti nno waliwo obulwadde buno bwedi bwaliko ne mu Europe eyo bwabakwatanga ne balwala so bannasayansi bagamba olunaku lwaleero black death oyinza omugamba nga just woga nti no plague yayingiddewo naye akigira nti nekwatibwa waliwo akawuka ako akamanyiddwa nga bacillus akakwata abantu ne kasooka nga kolakashi kabanyiga era baga nti engeri katukwatamu omuntu kava ku muntu n'omulala kayita mu mpewo ng'olaba covid-19 kati waagira mu maaso naye nga kigambibwa nti nno buno nomale butya kwasibwa nga buyita mugundi oba ebirumu abantu okukwasa obulwadde buno waliwo bayita ebivu waliwo negundi n'emmese ate nga of course biseera ebyo ebya dark ages biseera ebyo emmese abantu baali bagundi nnyo baswanga mu mmese bakolaki tebayinanga gundi civilization yali mutono nnyo mu Bungereza ne mu Europe yonna so emmese zalinga nyingi nnyo kakigamba biseera ebyo munaffe obwadde buno bwetyo obwatambulanga ne buluma abantu munaffe atuliza kati nno omukulu ono ebiseera ebyo Wycliffe akula mukula kwe alaba ebintu bwe biti aba ali ku university munnange ku college actually alaba ebintu bwe biti yenyamira agamba yi ensi egenda kubeera wa kino nno newo biraba oyinza obuganto ojja kukola bingi nnyo but waliwo ekirowoozo ekyamugira mba nekyagamba nti no biseera ebyo ebiseera bya 1347 ekirwadde plague obulwadde buno bugwa ekizibu kigwa mu Bungereza wamu ne mu Europe yonna obwadde obwatta abantu basuka miliyoni 20 kumpi kitundu kimu ku byakusatu ku bantu bonna ababeera mu ggwanga oba babeera mu Bulaaya bonna baafa obulwadde obwo hakati ebyaddala eyo kyokka omusajja ono mu biseera ebyo Wycliffe yalaba plague yalaba obulwadde buno obulumbya abantu mu kiseera ekyo mu ggwanga erya Bungereza nga ekyali kize ng'obunyiivu obwali obwa Katonda eri abantu bano bite bakilaje ababeera mu kigo kwajuka eri musajja mu Katoliki ababeera mu kigo ng'ebyaddala nga bali aniwathe nga tebasana kubeerayo nga bakola ebyambyone ebibye ennyo bwatyo ye bwe yalaba ensonga bwatyo okusookera ddala kwa bulwadde buno nga buzze nti yali God's judgment nti Katonda yali munyiivu nnyo eri abantu abali aboonoonyi mu ggwanga lya Bungereza ne mu nsi yonna ate naddala abo abali bagamba nti nno balinga abali mu Bwakabaka ate ng'era bali mu tuyita eddiini ey'Obukatoliki era omusajja ono yavaayo n'agaana okugamba nti nno akaseera kaali katuuse nti Katonda okulaga obunyiivu bwe okubaka omu ekirwadde bwe kiti ekimbe bwe kiti kyali kituuse nti nno kiraga Catholic Church yalina okwenenya nti ebyo byonna ebyali bikolebwa abasajja bano nga si bya makulu si bya Katonda tibiri God n'akamu bakyuse babere nga bafa ku bantu abataasoma abaavu abali bali obubi ennyo birenga bikyusibwa munnango omusajja ono amaliza emisomo gye mu college emayiddwa nga eya Merton College era n'avaayo nga junior fellow mu 1356 kati munnaffe amaliza masters ye mu college emanyiddwa nga Barilo mu 1361 mwaka gwe gumu ogwo muni n'agenda ku college ey'ekigo ekimayiddwa nga Fillingham mu Lincolnshire jalinga akyala abakaseera kenya nabera nga afuna vacation yo oba okuwummula kwe okuva eri mu Oxford kigambibwa bwe yali awo munnaffe mu college emayiddwa nga eya Balliol awo nno
nako kubanga abeerera ddala mu Oxford. Era kigambibwa nti yaddangayo ko nga abakyalira bw'atyo mpola n'abakyalira, era kiganibwa nti yalina ne gundi ne room mu kitu kya college eya Queen's College. Kati mu 1362 ono musajja ekigamba munnaffe yaweebwa ekifo awo mu college yagenda mu parish oba mu kigo ekimanyiddwa nga ekya Fellingham. So emirimu gye yafuna yakubanga akola emirimu gye mpola naye ng'alina enyiike ku kiri kye yalaba ku kyekirwadde ekyajja, n'agamba nti nno yalina okubanga aliwo enkyukakyuka ebeera mu kigo oba mu Bukatuliki bali just wansi wa Catholic Church, ng'alina okuba nti wabeerawo ko kye bayita mu kigo mu nnyini omwo mwiramu enkyukakyuka, nti ababeera mu kigo abakungu bonna bali balina engeri gye beeyisaamu ey'ekigagga ng'omwavu abonaabona ng'ate n'ebiba bikola biyitirivu nnyo. Era yo kyerabanga ekimba ekyajja mu ggwanga nerya Bungereza ne mu Bulaaya yonna nga Katonda omunyiivu ayagala okubanga awadde akabonero ak'okwejjusa bakyuke bonna. Kakati munnange omusajja ono aweebwa kye tuyita obuvunaanyizibwa mu kigo ekimanyiddwa nga ekya Fellingham mu Lincolnshire. Jjukira amaze okuba nti amazeko emisomo gye bulungi nnyo, kati ayingira jjuka yafuuka gabayita father. Kakati munnange akola emirimu gye nga gikulirwamu, waliwo yali ku ntikko yalinga alipotingako, bamuyitanga Simon Islip. Ono yali Archbishop wa Canterbury mu biseera ebyo munafu atuuliriza. Era ono yamufuula akulira hall eya Canterbury mu 1365, era nga wano kigambibwa nti nno wano wansi we yalinga alina okulabirira abavubuka 12 bali balimu okuba bateekateeka okuba ne beekoononera munnange obw'abafaatha. Mu Desemba 1365 yali kati nno Islip yalonda Wycliffe okubeera waddeni nate. Naye ekyennaku wamala okuba waddeni ow'ekigo kyennyini ekyo ng'ali mu kuba nti alabiraga okubanga bafuuka abafaatha, ekyennaku Islip yafa omwaka ogwaddako. Eyamudya mu bigere amanyiddwa nga Simon Langham, ye ate mu kujja yalaba omusajja ono bye yalinga akola, bye yalinga alowooza, ebirowoozo byonna n'ebyali bimuvamu ebigambo Wycliffe ng'atajja kubanga asobola okukolagana naye. Era kye yakola kwe kugamba nti kale yagenda kuba nti akola amuwummuza, tajja kuba favorable mu kuba nti munnange akulira ekigo kye kyali mukwasizza. Kakati bw'amala omuwummuza, Wycliffe tekyamuyisa bulungi, era kye yakola mu mwaka gwa 1367 yawandiika ebbaluwa mu Roma. N'akola apiiru, kye bayita apiiru, nti bannange omusajja ono ampummuza atya ng'emirimu gye mbadde ngikola bulungi nnyo. Era munnaffe ekyaliwo awo mu mwaka gwa 1371 ebbaluwa oba okusaba kwa Wycliffe kuno kwasalibwawo. Era mu kusalawo Roma ebbaluwa gye baddamu kuba bamusindikira yali munnange temufevalinga n'akamu, ng'eringa egamba nti kiza kye bakusalidde obeerenga munnange odde ebbali. Eyo nno ekibaga kyogera bwe kityo kino kyamunyiiza. Era mu kumunyiiza n'agamba nti okay, waliwo obutakkanya wakati w'abamonko ne banno bagundi abakulembeze abaaliwo ku Oxford mu kaseera kennyini ako. Jjukira tuli mu biseera ebyo nga tulina obwakabaka ate tulina n'Eklezia Katolika. Era Eklezia Katolika jjukira nti yalinga etwala, naye ate obwakabaka bugamba bulina kuba wansi, oba Eklezia Katolika yalina kuba wansi w'obwakabaka mu ggwanga nalyo erya Bungereza we yali. Kati olwedde yalinga abiraba naga nti olwedde bamugobye mu kifo, Roma eganya omuzzaawo. Kakati mu mwaka gwa 1368 Wycliffe ono aga nti banne ekimala kimala, ava mu Pali mu kigo ekya Fellingham agamba nti kale kambite ngenda ate mbereke walala. Era yagenda mu kifo ekimanyiddwa nga Ludgershall oba Buckinghamshire, esi wala nnyo ne Oxford. Era ekyamwaliza okuba ali munange nga alina connections ne university wali mu Oxford, okuba ali munange akola emirimu egy'enjawulo. Wano musajja ono yalanga okuba munenga atandika okutunulira Bible. Jjukira Bible mu biseera ebyo of course teri mu Luzungu, yali mu nnimi eza Latini, ennimi ze yalingamu ezo. Akati ng'agitumya bw'ati n'agamba nti you know what, it's high time nasoma ebitabo byange. Omala okusoma ebitabo byange n'enkuguka ne bantikkira, nfunye masters, mfunye mfunye degree esooka, mfunye eyokubiri, mfunye eyokusatu, nkuguse bantikkidde. Ndina mu kulaba kati obudde buno ndi favorable, ndi nze ndabira n'abagero okuba nti babatikkira obwa father. Mune kye yakola n'agaa nti agenda kusalawo abeerenga avvuunula Bible mu lulimi Olungereza, kuba yita na kyakola ebiseera ebyo ng'ali mu luumu ye atudde bw'ati munnaffe
era kyakolanga yafulumanga ku Posh yobaka lugamenga ku Lubalaza n'atuulaawo olubazo lwa church emu emayiddwanga Lujashire gyaddukirayo mu Buckinghamshire okulira na Oxford n'abeeranga munene wafuna obudde obw'eddembe avunula Bayibuli ng'agissa mu Luzungu kubanga yali yasoma. Kali nno bino okubikola ye kennyini kigambibwa yali ng'abikola nga baddeko n'asoma jukira tena kwanga atikkirwa mu butuufu nga yangola yali asoma ebirala byonna nenga atayina okuba nga asoma kibeeta theology. Era mu mwaka gwa 1969 Wycliffe ono bamutikkira afuna degree ye mu theology. Era teyakoma okwo mu 1972 afuna doctorate mu theology ekitegeeza akugukira ddala. Kati akuguka nga bwali mu translatinga Bible agitranslatinga agikyusa agiteeka mu lulimi Olungereza. Era wano munnafu atuliza kigamba mwaka gwa 1974 bamutikkira ku St Mary's Church Lutterworth mu Leicestershire bamutikkira n'abeeranga munnaffe omusajja ono atikkiddwa kati ng'asobola okuba ng'akola emirimu gyonna ng'omupaatiri omujjuvu. Kakati munnaffe atuuliriza mwaka gwa 1974 omusajja ono jjukira agobeddwa eri anaasa okukola emirimu gye. Yagamba yavaayo ye kennyini n'agaaga kuwandika ebbaluwa. Awandika ebbaluwa nga yeemulugunya ku bigenda mu maaso. Olwo nno ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Bungereza ng'alaba ekiriwo wakati wa kabaka ne paapa. Mu biseera ebyo paapa yali ng'afuga bamuyita Paaka Girigoli oba Gregory owe-11. Era kigambibwa nti waliwo obutakkaanya owali wakati wa paapa wamu ne Bungereza yonna. Omusajja ng'eyasoma ebitabo bye bwe beekakasa obulungi ennyo yawandiika ebbaluwa ng'ali mu kudisikasinga n'agisindika ng'akudisikasinga wamu abakulembeze abali wakati wa paapa ne wakati wa kabaka mu ggwanga erya Bungereza. Era munaye mu biseera ebyo lwakuba nti yali takkirizibwa ye nga ye kuba nti idea ze nga tewali omwazifaako n'akamu. Era ebirowoozo bye babikasukanga mu kasero. Okay, ye kyeyavaayo n'agamba no problem. Mu kitabo wali ng'asoma yagamba ebimu birowoozo bye mu bbaluwa ze yawandiika yali concerned. Yafaayo eri gwe akwatibwako nnyo okusinziira nti gavumenti ya Katonda yayita government of God n'amateeka 10 ge balinga engeri bagakwatamu ekisooka mu lubiri ne mbwa paapa bwennyini. Era nagamba nti bino byonna byali bigenda mu maaso byali tebigenda nga tebiri in line n'obwakabaka wamu ne paapa byali ng'akola nga tebiri in line n'ekitabo kya Mukama wamu n'obwakabaka bwa Mukama Katonda. Era wano kyali kitegeeza musajja wattu ono olunaku lwennyini olwo lwe yawandiika akatabo akamanyiddwa nga on civil dominion nga yeemulugunya ku kye ekyakigenda mu maaso. We yagambira nti ye yali ng'avuddeyo n'awanika n'agamba property yonna eya church eya wansi w'ekereziya amazima gennyini yabadde sooka n'ekwatibwa nate eddizibwe mu bantu. Yawa ebirowoozo bye ng'agamba nti nno ebyobugagga byonna ebyali mu ekereziya byalinga byebaga nti byafunibwa mu ngeri ey'ebikolobero. Ebyobugagga byonna ebyali wansi wa paapa amanyiddwa nga Gregory owe-11 ebyaddala byonna byali birina okuba nga munnange bibagibwako mu bwakabaka wamu n'obwa paapa bibeere nga biteekebwa biddizibwe mu bantu. Wycliffe ava n'agamba era still nti kyaki ebyaddala ekereziya era egudde mu kibi ekitagwikangamu. Era n'agamba nti nno ebyaddala kyalina okuba nti akola balina okuba nti bo kyaki wamu n'obwakabaka balina okwejjako buli kimu bakiwa abantu baddeyo mu bwavu baddeyo mu bwavu balage okwenenya kwabwe. Awo baba kyakitegeeza omusajja Wycliffe ayingidde mu kye tuyita politics yennyini ebyobufuzi byennyini ng'ayingidde mu church ayingidde ne mu ekereziya butereevu. Munnange ebyaddirira omusajja ono baga nti yaguddewo olutalo nti okusooka yali so patriotic ng'agala nnyo kisooka obwakabaka obwa Bungereza ng'ali so patriotic ate ekirala ng'agala nnyo n'eddiini ye ey'ekikatoliki. Nenaga wenvidde okuba nti njogera ebigambo bino kitegeeza nti waliwo byendabye ebirina okuba nti bikyusibwa. Wycliffe ono yayitibwa nga muyise Bishop wa London amayiddwa nga William Contine ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa February
1377 summoned ng'ekimuyitibwa bamutayako omusango ogw'okuvaayo munnanga abeere nga ayogera byatalinako mitwe na magulu era ne bamugamba byayogedde byonna abeere nga abimenyawo era munnanga ekyaddirira munafu atuuliriza bagamba nti noono byayogera byabigera kwetira obuzibu eggwanga erya Bungereza n'obwakabaka wamu n'obukatoliki bwonna era baatuuka ebyawandiika ebiga byawandiika abamu ku abo abaavu lunkupe bamuwagira era bakuŋŋaana bamuyise okuba nti abeerako nebyayogera ne bajja ku mulyango gw'ekereziya ne bagaa kikigenda mu maaso abantu bonna balinda balabe abanyiivu. Bishopu yali munyiivu nnyo nga bagaa nti nagenda kuba nti ayogera abantu bakwata ebipande nga bali mu kusupportinga Wycliffe naye kyerenga ayogera wabula ng'ate bavoola Bishop era bamaze okuba nti amuyita babere nga boogera. Wano Bishop kyeyakola munafu atuuliriza yaddira abamu ku abo abaayite baagala musajja ono naga nti nno babeko kye bamugamba basabe kye bakuba nti bamukolera. Munnange ekyaddirira mu ggwanga erya Bungereza obwakabaka wamu ne buno n'obukulembeze bwa paapa kye bakola batandika kye bayitanga attack eri omusajja n'amayiddwa nga Wycliffe mu lujjudde. Kyeyakoma naawo ye yagenda maaso mu kitabo n'awandika ebitabo eba empapula ng'azifulumya abantu bazisoma ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano 1377 Papa Gregory owe-11 yasindika copies 5 nambirira eri omusajja no Wycliffe nga atuma obwa Archbishop of Canterbury aberenga ne ba bishops abenjawulo Bishop wa London ne Kabaka Edward owokusatu ne Chancellor wa University ya Oxford bonna era munda ng'ataddemu emiko emirala 18 nga kye bakola kiri kimu nga baagala omusajja ono akwatibweko aberenga abonerezebwa aberenga bamudinangusinga kubanga bali yakola byali byabulabe nnyo wansi wa church ey'abakatuliki era wansi wa state ng'eggwanga erya Bungereza. Era bagambanga omusajja bye yakolanga byonna eby'ennaku ekyennaku obubaka kabaka papa bwe yasindika okutuuka mu Bungereza pressure gye yateeka ku kabaka Edward kubajjukira omusajja ono bwekigala Wycliffe yali akyalirwayo nnyo eri obwakabaka nga liso patriotic eri eggwanga erya Bungereza. Kati kabaka Edward ye talina kubanga amukolako bulabe nnyo nga bw'okiwulira naye ekyennaku kabaka Edward yafanga ennaku z'omwezi 21 omwezi gw'omukaaga 1377 ng'ebbaluwa emaze okuba nti ewandiikibwa paapa eri against oba eragira baberenga babeewo kye bakola ku Wycliffe tina kubanga etuuka mu Bungereza munnaffe atuwuliriza kubanga etuuka ate mu mwezi gwa Desemba kabaka nga yafadda. Kakati Wycliffe wano yali yasabiddwa akakiiko mu bbaluwa eyo nga paapa agambye kabaka nti ateekwa akakiiko kabeerenga kabonereza omusajja ono kalage n'okulagira nti nno ebikolwa byonna n'ebiwandiko byayogera byonna byali bifu nga tebikkirizibwa era bateekewo n'omuwendo gwalina okuba nga asasula eri Roma kwekyo kyali akoze muganda nga mpuliriza. Kati munnaffe mu Maachi wa 1378 omusajja ono yayitibwa Wycliffe adamu okuba nti yayitibwa summoned eri palace oba olubiri olumanyiddwa nga olwa Lambeth abeere nga yedifendinga amuyise yaani baaba vice chancellor bava ne bamuyita ne muganda jangu tukwetaaga obeere nga olina byoddamu. Mu kaseera kennyini ako omusajja amanyiddwa nga Sir Lewis Clifford yayingira mu ekereziya n'agamba nti nno mu linnya lya Queen Mother amanyiddwa nga Joan of Kent nti nno ojjukira n'agambye nti Wycliffe yalina omukwano omuyitirivu nnyo nga liso patriotic eri kabaka. Kati musajja bamuyise avuunule bamuyise mu lubiri ng'ekimuyisizza paapa yawandiika ebbaluwa bamukunye lwaki awandiika ayogera ebigambo by'ensimatu ku ekereziya bamutuuza munnange bagenda okuba bamusomera emisango. Sir Lewis Clifford n'avaayo n'agamba muliyane n'abakyala owa Bungereza Joan of Kent agambye bya bishop bonna basirike tebaddamu kunyega ku kintu kyonna wadde okunenya omusajja amayiddwa nga Wycliffe ne byonna byakola.
Ekyaddirira muganda ng'okimanyi babishop abaali batudde bagenda okukozesa omusajja Wycliffe ku mbeera oba ku commandments oba ku biragiro bya paapa n'abakyala basindika obubaka n'abagamba temuddamu kuba nti muwozesa omusajja ono mbiweze. Babishop ne balabika bali so divided, abamu ne beekuta ne bagamba banne tugenda kukola tutya. N'abakyala tugambye tetwogera, paapa atugamba twogere. Kyekigenda okuddiya baaba ekitegeeza nti omusajja ono yali yalina okuba nti atambula nga agenda kuba nga alya butaala. John Wycliffe nafa atuuliriza olw'omusango agubuuse byakomaawo oba nedda tebyakomaawo. Omungi atuuliza omusajja ono olwafuluma bw'ati mu lubiri. Uli ekyaddirira yaddimaani nga yasaba n'agamba nti nno ayagala ye kennyini awandike ekiwandiiko nga kiraga nti nno apiringa eri kabaka, obwakabaka obwa Bungereza, ng'agamba nti nno yali asensinze omuwe wali okusenza n'ogenda n'olowooza nno okay, alabika paapa baagala ku kiba kibaita excommunication, bamugobe mu kigo bamuggyeko ebitibwa byonna byonna abe nga tabikkiriza. Awandika ebbaluwa ng'agiwandika obwakabaka ng'agamba nti yennyini ayagala council eriwo kibaita against excommunication, nti yagala yabeesooke nga tebannamugoba mu bwakuba nti yali father, tebannamugoba kuba nti yali bishop, tebannamugoba kuba nti yalina amayinja gonna, yabeesooke awandika ebbaluwa agiwandika obwakabaka. Munnange ekyaddako kimanyi yawandiika emiko 33 mu Lulatini wamu n'Olungereza kuba ali musajja nga muyigirize. Era mu ebyo yawandiikanga yagambanga bw'ati, yagiwa omu ku abo abali protectors be abasooka amayiddwa nga John owa Gant. Era naga nno nkwesize nnyo nnyini ddala, twala obubaka buno obeere ng'ogenda kukola ki, obeere ng'obutuusa eri mu ggwanga oba mu Rome Italy. Munnange ekyaddirira ate ekyennaku ekyaliwo nga tannakuba ng'asalibwa emisango egy'enjawulo, laba paapa Gregory ow'e11 okufa mwaka gwa 1378. Kati awandika apiiru ye bagitwaleyo, laba paapa bwafa muganda wange ekyaddirira kyali ki? Obudde tebugenza olowooza. Tujja kutandikirawo nato olunaku olunaddako nga tuwa omusajja ono John Wycliffe kiki yakola. Mikisa gino paapa okufa gyali mikisa gyali kyakisirani kyali kyekyaddirira muganda wange. Programu Kalumanywera omulangira Kalemege gange. Katonda bakuume mbe bulungi mweraba.